Ababadde bakyebase kadinga afuna 3.6 billion buli mwaka government zemuwa okubeezaawo ekibiina kye ekya NUP. Afuna 3.2 billion za leader of opposition. Afuna miliyoni emwemu ku buli mubaka owa NUP ali mu parliament. Zino sente tebayinza ziwaaka accountability. Tayinza kugamba nti zaakoze kino naye okuvaayo politicizinga buli omu yenna ayagala okuyita mu government okwekulaakulanya. Njagala mwami Kyagulanyi atunnyonnyole 3.6 billion government zemuwa olw'ekibiina kye ekya NUP buli mwaka si z'Abannayuganda, tezisoloozebwa URA. Sente ze bawa leader of opposition 3.2 billion si z'abantu banaku. Lwaki zino temuzizaayo bwe muba muli mu struggle? Government bwebeewa mu abagirwanisa set Kyagulanyi ofuna 7.4 billion buli mwaka. Government olabeezi waggwa agirwanisa agenda okugijja mu ntebe. Ni kati abantu abeekolera ebyabwe ng'abayimbi. Oli mu struggle ne mu 7 akusasulira ne sente zibeezaawo ekibiina kyo tozigaananga. Sente zino ziyita ku akaunti ya Equity. Mukyalawo kwali Sigintole naye nga talina position yonna mu NUP. Tova ku nnyonyi. Sente zino lwaki tozikwata n'ozizimba mu kiruddu nga bw'ogisaba abayimbi? Zino 7.4 billion zikola ki? Njagala wabeeyo Munnayuganda agamba nti NUP yannyamba kino. Oba twekola mu sako bweti n'etugulira ensigo n'etuyamba okulima. 7.4 billion zojja ku Bannayuganda abanaku zikola ki Kyagulanyi okuleka obutava ku nnyonyi? Wamma banzikiririzaamu gye muli mugambe nti ye anti abaana bammwe batambula buli gwe mumpeereza atambula. Staff Favour Uganda ebajjukiza nti emirimu weegiri, interview zigenda mu maaso, gwe sindika muntu wo akole interview afune visa osirike. Kuba ku noti 7 nnya noti 626 oba noti 7 6 17 45 27 enamba njiddemu mugambe nti ye noti 7 nnya noti 6 emirimu gya Kuwait, Qatar, Dubai, weegiri ne Saudi Arabia ku mwana omulenzi n'obuwala emyaka 21 paka ku myaka 38 jangu okole interview. Bakugamba nti bakirina salala ali milioni 1.5 ba waitress milioni 2 ne baweita input wa kuteeseganya atoteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twesangeyo abamu muyinza okugamba nti Kayanja oyogera nnyo naye njagala tugattemu. Tosobola kuwakanya facts. Kwata penye n'olupapula gwotubuulire 3.6 billion ze bawa ekibiina kya NUP zikola ki? Bw'omala okungattira ezo ondeetera akakadde akamu kasolooza ku buli mubaka omwaka ze miliyoni 600 zikola ki? Government sente zewa leader of opposition office ediwa 3.2 billion buli mwaka. Ombuulire sente ezo bwenzigatta zitotolinga to 7.4 billion ziyamba Munnayuganda ki? Zino sente zino tezisoloozezebwa mu Bannayuganda banaku. Sente government zewa ebibiina by'ebyobufuzi tezisolezebwa URA. Tebazijja kubatembeeya abantu abanaku abeetaaga eddagala mu malwaliro. So lwaki ofera nti olwanirira Bannayuganda naye ng'ate naawe obaliira ku mugongo? Lwaki weefuula ensega? Lwaki weefuula omuntu ayagala ennyo abantu naye ng'ate naawe oli mufere? Sinnayingira kuziva mu bisiyaga ezo nkubuuliddeko wano eziva wano. Gwe njagala owakanye facts batuwa accountability sente ezo tezikola oba bazeegaana. Tava ku nnyonyi. Gwe lwaki sente ezo teweenenya okuzirinnyamu ennyonyi buli wiiki? Tova ku nnyonyi. Ngenda kuvaayo nte entambula zo ez'ennyonyi. Buli wiiki olinnya ennyonyi mirundi egi. Tova Texas, tova okolayo ki? Lwaki teweenenya entambula n'ogamba nti zino sente zikozeemu oluguudo luno? Tekisoboka. Ewuwo nga wakolayo emagere nga wanyirira bulungi. Eri gye mutegekera emikolo gy'embaga gy'ab'ebisiyaga nga wanyirira ebusaabala yo nga mwategekayo bulungi. Sente ezo tosobola kuziwa ku bantu ne beekulaakulanya abazeetaaga. Zo zikola ki? Era lwaki ziva mu gavumenti gy'olwanisa? Bw'oba olwanisa gavumenti lwaki bino tosooka kubyenenya?